Nga bulijjo ensonga mu ddiiro tutunulira ensonga z'ebyobufuzi naye mu kaseera kano tunoonya abo abaagala kaadi abaagala okwesimba mu bifo eby'enjawulo. Ekifo ekikyasinze endowooza kati abantu abangi okukyeyagaliza kye kifo ky'e Nansana ekibaddemu Wakayima. Tetumanyi lwaki Wakayima buli anoonya Wakayima buli anoonya Nansana banaatera ndowooza okuwera 20 abagyegwanyiza. Kaija y'omu ku bo ye ssaabawandiisi wa kibiina ekipya ekya PFF yeesimbyewo n'emirundi egiwera ajja dibituwira lwaki kuno tasazeewo n'awummula n'akkakkana ku mirembe gya PFF oba ku mirimu sooka obabuuzeeko. Anja okutwala mukisa guno okulamusa abazaana n'abasajja ba Kabaka bwe tukola obwambe bwa mu Uganda ya Mwai Museveni naddala ab'e Nansana municipality gye ŋŋenda okufuuka eddoboozi lyabwe ng'omubaka wa paalamenti era sobankazaako nti Harold Kaija batuma mugezi. Bulijjo batuma kyogamba e Nansana ne batuma bakimbuyege batuma mugezi kati bali batuma bakiboggwe ali bankazizzaako nange simanyi lwaki nawe tomanyi lwaki batuma mugezi n'aba PFF ne banankyukakyuka mwenna mbaagaliza ebirungi byonna njala okusaasirako naye Ssemujju okufiirwa Ssezaala gye twabadde jjo gye nalabye ekintu bulijjo kitera okwogerako si wano by'obufuzi mbu lw'osiramuka sira okulembera esswala olunaku lwajjo baali basaalira taata Ssezaala wa Ssemujju kaakati ne wabaawo imaamu n'akulembera wolayini eno eddako kati imaamu wakati ndowooza n'akoowa omuzino yagugize bugize ati kakati agubaka nagezwa ng'atandikirawo kale agamba mbu ekitegeeza singa oba oli ku layini eyo nga tobimanyi oba olesa obuzibu kuba bagamba essola teyimirira tetunoonya ani akikwatamu nti omuntu olusiramuka sira otuula ku layini eyo kubanga oba tonnayiga ddiini era bulijjo jolo nakirabidde era njakinzira ko naawe nti Nansana nti basaazisa omusiraamu omupya owange bangi nnyo mbalaba boyogerako 20 naye abalala omusajja eri akatola shahada lwatodde shahada lwagala okunyira ebyobufuzi nebamuwona n'agamba kati nze mbasaazisa olaba bw'ogenda awo n'okubawo mirembe Maaliya mu kifo kya okitegeera omusiba negugwira lwaki Nansana muli banyi twakulaba mu Kampala Central givuddemu kati oze Nansana lwaki Nansana ye mu Buganda yonna yeesinga okuba obubi wona abalowooza nti nalwawo buli okutuukayo era waliwo ensonga nali nakigamba dda Nansana eyo naalibadde nagendayo dda ate gy'osula gyensula gyenzaalibwa waliwo n'ekijja kuba nziika omugenzi zaabike mbadde manyi oli muzibuze Nansana nedda ssebo ŋŋenda awantu nga nasomera e Nansana nasomesaako e Nansana masomo g'e Nansana nasomesa ku Nansana Educational Center eri awo nga ku municipality nensomesa ku National High nensomesa ku Kabombe High so nina obubizinesi bwange obuntu bwange obutonotono bwamufunampona obuliyo so Nansana ngenda mu Nansana Nansana naalibadde nagendayo abantu babawuliranga nti nasomesa bayinza okuba wali balowooza wali maskareda mu busomesa naye ate ng'oli musomesa kubanga abantu bonna abeesimbyewo yembasinga teri ansinga mpapula nina diguri 4 naye kuliko ne diploma y'obusomesa ebyokusoma tobyogerako nnyo kubanga bayinza okuyisaamu eggaali bano bagamba mu abasibe nnyo amataayi anti ledda abakuyisaamu baagala kuzibiikiriza nti ate emirimu gye mugenda kwejja abakugu ate mbubuku tebwetaagisa mwabalowooza nti musomye nnyo abasiba amataayi mwe mwonoonye ebintu twagala bano abaayiganga bakoota ate tubirayo bituguddeko ebintu bino era ekibireese okutuuka we tuli yeyo gambolingi so Nansana n'akulemberwa ku byobufuzi Nansana mwalimu Profesa Kajubi eyaliko Vassiansale Makerere yali muna DP omukutivu nekibirige toyinza kumwogerawo Dr. Kibirige Ssebunye yatugamba nga yalina diguri 6 mu buliri mwakola omwasula nange nyinamu 6 kaakati ate nawe era mu 6 kaakati ng'otosa mwesiba katonga tuli bato kati wotuwa okulowooza nti abantu nako kumugeegeenya n'afa bannayuganda bamanya ennonda yaabwe oli bw'afa omwana we n'ajja gwe bakola ki bakuwerabye kubanga kati omutabani we
ne bamuwa amabugo ne bamukubagiza n'agiyingira kakati aba ali awo kyamupima bwoti wakamye najja bwawangula namujjeyo mutasomye kuba mujjayo by election waligenda katika nyingirirawo ne bamujjeyo mu nzinga tewaliwo by election kakati nomanya obunyivu bwakola ki obwali awo kati akalwa akawedde ne bakamuwa nga kumukubagiza nti bannange mwampagaze nesaakola kakati ngira naako bwokayingiramu ng'okayingiramu ndiki ng'abantu balina go baagala bajja gamba oli wa fitina omusajja yakafiirwa n'amabugo mugamulyeko ne tumuwa ekisanja era amukufe ne tusirikira ddala ng'abantu balindoza ne muganda mu Kampala tujenga tukuyita kola ki kumakinga akumakinga abokuwa boti kakambalire wano naye nga ozakirisi mu beesimbyewo teri muntu ayitiddwa ngazo kakati bwabanga wakayima yafiirwa taata ne mumukubagiza gundi kasule kakati wakayima najja tumukubagiza nga bamubyeko obululu kakati wakayima badde asasula mabanja mumuleka naye ajja alyeko katolu bwa mugenzi katolu bwa mayagamba amazewo emyaka anti yatannalya neta omanyi kati zino ensonga tezeetaaga kati kulinda Uganda eyina emyaka egisukka mu 6 ng'eyina ekibuga ekiddiridde Kampala kye bayita Nansana nga bakikusuulako ekatooke ewamala gyensula eyo egyosula ne bakikutwala Egombe ne bakikutwala Ebusukuma era tebalabanga kukola asabeeyo otandika okwebuuza Egombe oluva ku Bombolo n'oyingira otandika okwebuuza division namba teri Kampala distance wenkana ki nejjukira ogigenda bagiyita ki municipality kiba kibuga kakati naye bizibu wakayima yabireeta si yabireeta era si bizibu bye n'ebizibu byetakukolwako okitega bizibu byetakukolwako nga byetaagamu ababikolako balina okubanga okusooka nawe tegambu ebizibu weebiri tebabiraba kati nti weebiri kakati ne baba n'obukodyo n'obukugu obusobola obikolako ekyo kindeeta ku boodi kubanga oyinza n'okusanga olina omubuuza naga Nansana nnene erimu abantu bameka nga n'okubamanya tabakola ki tabamanyi n'ogamba wa awalala weesinga kubayinza okugamba nnene nga n'abalala banene kuba Nansana olwaleero erina abantu 7,000 bweddu budget eyo gye baakamala eweddeko financial ebadde 2 yagwako wiiki ewedde ebadde ya biliyoni 17 nga bagamba nti ab'e Nansana bakuŋŋaanyeeko 10 nazo ze bali tebaweza gavumenti nebaweereza biliyoni 7 bakubewo ekiraka kya 10 kiri kakati ziwere 17 ziwere 17 yade 10 tebaziweza ne 10 teriweza nibali abantu emitwalo kitegeeza Nansana bagitika omugugu gwetasobola kweweza gamba ate abalala kubanga okukitegeera obulungi olina okutegeera ate awala wali watya edisitulikiti gye bayita ey'Ettororo erina abantu 63,000 63 Nansana erina 7 naye Ettororo evaamu obugagga erina abantu 63,000 erina ba MP 7 Nansana erina omu abantu ow'emitwalo 7 balina budget eri mu buwumbi 38 Nansana ya 17 bo bakuŋŋaanyaako miliyoni 9 ku buwumbi buli kati ezisigadde ziva mu gavumenti biliyoni nga 37 gavumenti ezibaweereza so nti abantu emitwalo 63 gavumenti ebaweereza biliyoni 37 kyokka Nansana abantu emitwalo 7 ebaweereza 7 bagate ku 10 buzibu bwa mubaka tegera ekibala ekyo logic tegwe nkwagala ekibazo guli mugezi oyo aba logic kiba kitegeeza nti bali abakkiriza ne gavumenti okubatematemamu ne babeera biliyoni ne bafuna babaka 7 babeera bagezi bagezi ate ne bongera n'okugijja mu ssente ki ennyingi kubanga
sente za gavumenti zitematemerwa kwa anti mmwe kayijanga mukyali eri wamwe najja nankumbi mwe mwalemesa mwami Museveni tuwa bitwali twagala ngabiriwa mwami Museveni bwe yatandika okutematema district za wano oba amasaza ga wano tutonde district ne mugamba ndi ho lubadde ne district bazimaze bi district fena tubisigaza ebinene tubyetise bitumenye naye bwogenda eri egindi gyomanyi eyali egombolola kati district eyino mubako omukyala eyino kyekiri etololo wano mumwe atufiriza mu abali mu FDC beena abantu bangi nebawo omutemwa gwabwe tosaako abantu 63,000 nowa abantu 7,000 bayinkaga noba biliyoni 3.7 anti etteeka bwe libalize nti buli district ejja kufunanga sente z'enguudo obukadde 10 tetujja kwawula bute tujja kubala bunene bonna egenda kutematemya tezifaanagana kakati municipality eya Nambooze abantu giri balinga 8 erina biliyoni budget ya biliyoni 9 noba kuŋŋaanyako nga 6 soko gwe koyambale andi kwanga nze ebyo mbitegeera kubanga ebyo olina okutwala ku mmeeza n'ogaba bannange keeki ya Uganda mugitematema mutya ate ekirungi ndi munnabyanfuna kakati buli omu atuuka muguni mu palamenti agenda ajja alina bukugu bwe naye gwolowooza ebyo biwasoma ebyenfuna nga toli wa yero otabuse white otabuse ebyeru mu bbulu banaakuwulira nedda kati nkugambye ewa Nambooze ofuna mwemo ebintu ebyakikaanire kubanga sibisabanga ebyange osaba musoro gw'abantu b'Enansana kakati olwaleero Nansana kibazo yakitegeera nti bw'oyita wali eNansana ng'ovudde ku Kyennabweru ng'ovudde ku Toto waliwo woofiisi ya URA weeri awo ngimanyi bulungi ekitegeeza awo erinaanye RDC kakati ogwo tebagubala ku local tax bagubala ku ki ogwo kugenda bugenzi tegeeza mbu Nansana baalabawo ssente ne bazifuula mbu zaaki ezo zigenda mu ssente zigenda mu finance kati kitegeeza Nansana bakuŋŋaanyizawo ne ssente zitakula Nansana nezigenda nezitematema eri so kati nze kyendi mu kwetaaga ennyo byebintu ebyo tebakozesa kulabisa okubalabisa nti mutujjamu ssente nnyingi naye temutuddiza tuyina enguudo ya rabbi Nansana kubanga nyine bakyamane beenani baba baga kuba assembling benjo beti kamba balage akalulu okanoonyeza otya no akalulu kanoonya olowooza kanaakusanga wano ku PFF tisibu mbeerayo kubugera nti banjogerako boogera naye abamu tebakulaba anti libanda kubanga era bagazi gomanya okutupya abantu 7,000 kubanga kati eri ewaffe Gombe Kaaso omanyiye Kaaso yes manyiyo gende busukumo bawulire bati bajja ki bajja kunda bagenda obuuze Kazo gende obuuze Matuga genda obuuze Ekiwenda sebo netolodde genda ogende Sanga ogenda paka ku Zirobwe eri ogenda paka ku Bombo ate awo nyini nyinawo n'akataka okukoda kwe nyini so wakati mbandi waka so nti obyogera bajja gamba awo yo mugagga tetumuwa tuwe baavu mama no kataka kasoiro nyinawo kasoiro sirize era buli omu amanyi teri waayo muntu alinawo yika 10 ezo tuliranye lyali lya mini bati ozo gamba mbuli ettaka ekola ki naye baginawo yinawo yika zange 3 yika 3 ne 4 yika modo mbasi naji omuntu omugamba mu wakiso mu Nansana nti namu yika 3 kati nedda omanyi oba muguuda era oyinza ogamba tugezezzaako naye bakuwogenda olyeko oba bakuwogenda obakolere eyeŋŋombo yaaba batamanyi mugaso gwa byabufuzi nti gwakukulembera nakunoonya service nedda kuteekawo ensi ffenna mwe tujja abantu abamu tebakimanyi nti buli lwoteekawo ensi nga ffenna tetujjaamu oba oleese buzibu nti bw'onaabeera obulungi kibalizi ojja kubeera nga awaka weetaaga ennyumba ng'eriko amadirisa kumpi ga bullet proof ng'ate mu kisenge mwennyini nga mulimu zi alamu ate ng'olinamu ne pisto ofulume ebweru olekeyo embwa ozimbe ekisenkanya ya 99 okiteeka gundi akasoya nga kuliko amasannyalaze oteekawo omusirikale ng'alina emmundu oteekawo ne geti nga y'amaanyi kati ng'ebyo naye kubanga otegedde nti balirwana abo bali bubi mu nsi abantu gye bagezezzaako okukola obwenkanya omuntu abeera n'ennyumba nga y'amaanyi kakafensi kenkana bwe kati obuwanvu
kulaga bulazi nedda kengana bwe kati wena kutunulayo kulaga bulazi oli waayita kubanga buli omu ebitandikirwako abisobola era ng'omuganda bwagamba nti akatali kabbe amagumba oli osuula mu mulyango kati kiki kikola ki ffe emind yaffe si yange nzekka gyowulya Ssemujju ayogerako gyowulira Mwezikyayo bawulira abaka baffe boogeko nti ebintu byaffe kidesign kubanga eyo endowooza yaffe tulowooza gwe bw'obeera obulungi ojja paakinga awo emmotoka oluba ogipakinga booti dakika 5 ng'omwana agyo nabadde ne Honorable Muhindo okutunula mu mmotoka eyo nayo ng'abaana bajambula bajja ne bakwita kwambula bagiyisaamu eggaali nane bakwita kwambula bazze ne bajambula nabo babeerewo ebyo bikolwa mu nsinga yaffe ye eggaali wagifunye dda onoosobola akalulu nga toyina gaali oba PFF yenekuwa eggaali nedda n'abantu b'ennansana kubanga eza kaneta agenda okwewuunyisa era bw'onayita mujja kulaba ojja kusanga owenaremu nga mpagira owa nupu nga mpagira owa DP nga mpagira owa DF nga mpagira owa PFF nga mpagira kubanga n'agembu nansana kati yeetaga mubaka yeetaga ddoboozi asobola ebintu bya logic era bw'omuntu anawe osooka olowooza ekkala oba owoomye wano logic mitwe sooka onoonye ki omutwe ate bagenda mu parliament tebakubuuza kibiina ng'oyogera bakubuuza busobozi others singa Ssemujju ava mu kibiina ekyokusatu ekibadde ekyokusatu mu parliament singa takyayogera kale saazo yinza ekyokuna oba tulinga bulya namba yaffe tulinga ba mukaaga singa tayogera nti ago w'ekibiina ekitono tokola ki tayogera ayogera lwageza okuziika nga buli mubaka waffe twabadde kasaana ng'abantu bamumanyi etwagenze nabo oyo nabo guntumanyi kubanga babalaba nga boogera ku nsonga zaabwe so ekyo ffe gwe muzinzi era ye kampeyini yange eri ennansana era mbagamba abantu abakuŋŋaanyiza abantu ate mu nkuŋŋaanyiza eddala abo b'olowooza bo tebawagira kyetuwagira oba okola ki oba onkuŋŋaanyiza abo b'otakkaanya nabo abatakkaanya na ndowooza yaffe beweetaaga ategeere mbu lwaki ndi mwene endowooza lwakuba nti gwobeere bulungi ndowooza y'ebyobufuzi katusooke tulabe ku bubaka bwa bannaffe aba Stanbic Bank abajjanani schools abafiego n'abalala sooke tugende mu maaso batuwagidde so batuteekamu ensimbi tetwogera malusu ga bwereere sente ddiriwo nange baweereze ku ipande nange mbogereko nja balwanya bajja tuuka mu parliament nga nab'ensonga zaabwe zikomayo ekibi ky'abannayuganda kye batamanyi baagala kiwedde bannayuganda tebazimba bakulembeze kyovula nti abakulembeze weesanga nga babi waliwo gwe twesimbye naye gwempulaga yembu yatunze ebibye n'omulala ne bagamba alina gy'agenze neyewola sente nakugambye dda nti sente eri ennansana wano abantu bwe beewola sente gwe ne bazikwetera omulonzi kiki ekijja mu bwongo obwo tajja kudda kubanga eziri sente yazimuwoze baba bamuwoze miliyoni 10 ayagala 13 ayagala kuzzaawo sente ze oli aba atunze ennyumba ye tagenda alina okugira esingakaawo era mwegendereza nnyo abantu abatunda ebyabwe okujja okwetambya oza tebajja kulowooza nti byogera kuba tolina sente zogenda kuba ate abawula sibamanyi bwe ŋŋenda entunda akataka kange ako nkulagiridde we kali naawe ozire sijjawo miliyoni 3 ekyo tokikola kubanga nkimanyi kasomalo bitunda kwekula oli najjayo emiggo ng'akalulu ayagala kakifuirawo kubanga yataddemu ebibye kakati bw'atuuka eri mu palamenti n'afuuka nga mbizzi eriya buli kimu buli awali sente wayagala okutambula ng'ebintu ensonga ezigwa abantu bangi mu palamenti abo si basiru basajja bagezi naye embeera y'ebyenfuna bwe yabafunza yebaleetera okukola ebibakola obubaka obw'enjawulo akatalekeka eri abantu b'ennansana naddala banno boogenda okuvuganya nabo mu kalulu no omwami omu babita mwami Kiwanuka ali Kawandaawo yenna nyine gaba beach yafiirwa mutabani we ndoza mu mwezi gw'okuna ne ngenda omuzika nga nze simmanyi bwe nagenda omubuuzaako mwami ali myaka 7-8 yagamba nti Kaija gw'osaana okubeera omubaka wa wano abakuvuganya singa baagala Nansana baali bawagidde nasemye omusajja omukulu mugagga singa abakuvuganya singa bamanyi singa bawagira gwe so ekyo ekigambo kyantwala nnyo n'aŋŋamba mbu ye asooka ofunye obulwana
mu famire ye mu bantu ne bakozesa kubaga obudanyiniga ba beach Kalulu wakamaze tatabaki wetwogerera anagoshuwa wegali n'abalala ngenzi bajana mugatako obubweka gamba muzire mukyala wange winaga obukolaki obubiri busobola winaganye naye abantu abalabana kwekitiwo tubale tukolaki ye campaign wetambudde wa campaign yange njagala nnyo rifaaro omuntu antegeera okutegeeza munne omusajja oyo teyetise ngalabi naye mutwe kati abajja okulaba kupegeraga nti oyo tumulaba oyo era notugataawo okujja otunyumiza mu obunyumiza ensonga zetuzimanyi kyagwadda kati babako bebakubuuzawo nakubuuza bino nakubuuza biri noddamu ebyo ekyo kyendeeta ku meeza tetugenda kusukkawo tujja mumukomyawo bingi tukyabimubuuza akalulu katandika butandisi ebya PFF obiwulidde kibiina bakitongoza mu butongole ku lunaku olwokubiri nebyo tujja kugenda tubibatuusaako mpolampola mwebale nnyo mwebalire ddala bagoberera Beg TV ate nammwe abasoma amawulire gaffe ku beg.com mutufudde banjawulo genda ku Google oba genda ku Phoenix